Amanya Zenwaga Ronald nga nduwa nekyengera era wempangalira. Wano ekyengera ndi mupangisa era mpangisa. Nasoma nenkoma ku ddaala ya certificate kubanga era sasobola kweyongerayo yasinga nti nali nsobodde kyali kigenda kunkolera naye nga sasobola era we nakoma. Wali oyinako TV n'emu gye wali ogenzeeko ssaba emirimu? Ekyaddala kyo sigendangako ku TV yonna kusaba mulimu kubanga we nasomera ate nawo obuzibu nawo ne bujja ate ebipapula byange nabyo ne babikwatirayo saabitegeera lwaki tebyafuluma kubanga bwe nagendangayo nga bangamba tujja fulumya oba ssente oba kubanga nali sibanjibwa nti nali mmanjibwa. Wasomera? Nasomera ku City Polytechnic wano Ekyengera. Kati awo bwe buzibu ate nga nenonyamu engeri gye nagenda okutandika ate okusaba omulimu nga bajja kunsaba documents ate zesirina nagraduatinga naye nga saafuna certificate yange. Kati obwe buzibu bwe buli olinga mpadde omulimu ku TV program zenjagala ennyo, njagala nnyo oluusi program z'ebyemizannyo, njagala nnyo program nga tugambe nga counselinga ng'abantu kubanga engeri gye ndiko obulemu singa mba nfunye omulimu ku TV nenkansolinga ne bannange kubanga bangi bali eyo gye ntambulira mbalaba ku makubo wano mu Kampala mbalaba ate nze kyesaasobola nti kubanga nze singa nti nange oluusi nali nsobola okugenda ku makubo naye ate nze ekyo saakisobola. So abo bwe mba ngenze nga ku TV oba ku radio oba ku TV mba nsobola okuvaayo nendaga ekifaananyi nti naffe tuli bantu kubanga nze bukyambaawo era nze gavumenti eno sigirabyemu nze siina kyenjirabye yadde bayinza okuba waliyo ndowooza abagifunyemu kubanga nze simanyi n'atukiikirira mu parliament toyinza mumbuuza nemutegeera naye ate yadde simanyi nti gavumenti oba weeri oba teriiwo Katonda yamanyi seetaaga muntu yenna kumanya Katonda ye yamanyi. Abantu abaliko obulemu kyerina obbagamba kiri kimu naffe tulinga abo be mulowooza abali obulungi ate oyinza okusanga ate n'oluusi gwalowooza ali obubi toli bubi nga waliko boosinga kubanga nze nganze nasomako naye ate wali abali obulungi nga tebasomako kitegeeza nange nina kyensinga ate nze nganze waliko kyensobola okukola ate ono kyatasobola kukola kubanga waliko asobola n'okukwata eno essimu nga talina kyayinza kugitegeera kigirimu naye ate nze ngompadde n'essimu nsobola okukeberera buli kimu nsobola okukebera message nsobola okukebera buli kimu nsobola okusetingamu ebimu ate waliko abatabitegeera nze nsobola okukwata ekitabo nempandiika story naye ate waliwo atasobola nsobola okutuuka ku makubo nensoma ekipande bangi gye bali abatabisobola. So tuveemu ekintu ky'okwenyooma tutegeere nti naffe Katonda bw'atyo bwe yatukola naye ate ayina ensonga lwaki ekikola bw'atyo. Nze siyinza kuddawo ate nemulugunya Katonda simanyi lwaki wantonda bw'oti no nze nzikiriza nti Katonda ayina ensonga lwaki. Oyinza okusanga nange ayina engeri gy'agenda okumpisaawo awo ayina wagenda okuntuusa ku kino kyendi omwoza kwensanze kubanga era omuntu yenna nga aliko obulemu oluusi abantu oluusi wabaawo abakunyooma ng'oli bwakutunuulira kuba kati nze nasoma byamawulire naye oluusi oli ayinza okutunuulira gundi asoma byamawulire naye asobola okukola kino kati wabaawo ababuusabuusa nti kino tosobola kikola nti kino bosobola okukikola kwegamba kwe kusoomozebwa oluusi kwe tusanga ffe abamu oli oyinza omunnyonnyola nti kino nsobola okukikola n'atakkiriza nti kino tasobola era kubanga amaaso g'abantu gaba kulabako okukkiriza kw'abantu just kulabako oli nga talabyeko takkiriza. We baatuggala siddanga mukola era ntuula waka butuuzi
kwebaka kulya kyokka kati gwe gwasigalizanga omulimu. Nze nali ndi mu byakaliyoka era bye nali nkoleramu, naye ate ekiseera we kijjidde ate ne babiggalawo. Kino ekirwadde ate ne kireetawo okuggalawo ebifo ebisinga, amasinzizo, amasomero. Kaakati ate ne kitwaliramu nti n'amabaala nago bagaggadde, n'amakirabuzi tewakyali bivvulu. Kaakati awo ne buba obuzibu, naye ate nga luli we nali nkolera, ate nga ssente oluusi zenkola toyinza kufunayo nti ssente ziri awo eziyinza okukumalirako ebintu byonna. Ng'ezimu olina okuggyako ez'onaasasula landiroodi, ng'olina okuggyako ez'onaalya, ate nga n'okwambala nga nakyo kyetaagisa, ng'olina okugulako engoye. Kwegamba ogenda kwekanga nga n'ebintu by'omu nnyumba ebimu nga tobiguze olw'okuba nti ssente z'ofuna enfunayo. Kwegamba wenkugambira nti katawo omulimu ogwo nze nali nkitwala nti zenkola zendyako, kubanga era ze nali nkola kusinga era ze nali ndyako. Amukadde kano kubanga lwakuba nti munange era Katonda era awo weŋŋambira nti oluusi Katonda w'amaanyi, kuba ekintu kino we kyatandika nalabira ddala nti ate obuzibu buzze, kubanga zembadde nkola zembadde ndya. Naye ate era ne Katonda we yayambira nti nafunawo abazira kisa, baliraanwa bange era be bambeezaawo mu kaseera kano, be bampa ekyokulya, be bampa ekyokunywa. Era sigamba nti oba nina ssente nti oba nange ngula oluusi nembawa, nedda, sirina kye nnina, wabula ate be banfaako ennyo. Ate nange nga nkirabira ddala nti oluusi mbanga abatadde ku bunkenke naye nga sirina kyakukola, kubanga oli aba ne famire ye. Ate ebintu by'ekibuga bino omuntu aba budget agibalira ku famire ye, naye ate bw'agattako naawe kati ate bwe buba obuzibu naye nga nange nga sirina kyakukola. So be bambeezaawo, sirinako famire nga nina omukyala n'omwana. Naye ate we kyatuuka ate ekiseera kino ekizibu we kyajjira, awo ne tusalawo nti omukyala kadde mu kyalo n'omwana, nze nsigale ate, kubanga era tewaaliwo nti ate ssente mbw ate ffenna tunaagenda. Ate we kyajjira ne bateekawo mbagirawo emmotoka ne baziggyawo takisi, ate nga ne gye tuvanga wala nnyo. Kakati ate n'okibalaabalamu nti ate mwenna mugende nga ssente ziba nnyingi. So ne nsalawo nti kyala n'omwana boka bagende, nze nsigale, Katonda yaba akuuma. Ya kalantiini eno yo lwakuba nti era munange era bw'oweekwasa Katonda kyoba olaba waliwo n'olunyiriro olugamba mu Bayibuli Yokaana 4:4 egamba nti ali munze w'amaanyi, era nange nkiwulira ddala nti ali munze w'amaanyi, kubanga yo kalantiini ebadde si nnyangu. Ekisooka baabiggala ebivulu tewakyali kukola. Landiroodi ye omwezi asigala abala, buli mwezi oguggwako ye asigala abala. Ate nga naawe kennyini ng'olina bye weetaaga, ate nga toyina woonaabijja. Kati bw'ogattagattamu embeera yo tebadde nnungi, wabula Katonda ndowooza yabaddewo ku lwange, kuba n'abantu abannyambyeko ngamba gwa Katonda, era mbasabira nnyo Katonda abawe nnyo omukisa, kubanga bambi kye bakola ky'amaanyi. Kuba oli kuba ne famire ate n'akugattako, olabira ddala nti Katonda abaweere ddala omukisa. Ennyumba yo mmanjibwa ate yinza obutabanjibwa nga sikyakola, kubanga ne bwe baggalirawo era baali bakyammanji. Kaakati ate gattako na gino emyezi gye tutudde awaka, kati olabira ddala nti buzibu bw'amaanyi. Kati kalantiini gweggwako, kati simanyi oba landiroodi oba nangoba, simanyi kiddako, kubanga era ne gye tukolera ne bwe banaaba babiguddeko ssente z'ofuna sigamba nti onaafuna lumu osasule, era sitiiri wajja kubaawo emyezi egiyitamu okufuna ssente ate osasule landiroodi. Kati ogenda kwekanga nga kyoliko kyokolerera wekolerera landiroodi nakulya. Kati mu budde buno banjibwanga emyezi ng'emeka? Kati mu budde buno ndowooza, kubanga we baggalirawo baali bammanjayo omwezi gumu, ndowooza twakatuula ewaka emyezi ng'ebiri. Kati gy'emyezi 3 mirambirira. Muzira kisa era ow'okunnyamba ye mwetaaga nnyo.
yandibadde ng'anyamba ku kintu ky'ennyumba. Ekintu ky'ennyumba nakyo kindi bubi kubanga amanyi nti we baggulirawo kubanga simanyi kino kiggwako ddi. Buli president wajja okwogera bongeramu nnaku. Nyongeddemu 14, nyongeddemu 21, nyongeddemu mmeka, kati simanyi bwajja ayongeramu mmeka. So kati omuntu eyandibadde ng'ajja okunnyamba, yandibadde ng'annyambako ku kintu ky'ennyumba, sinakindi n'akantu k'okulya kubanga era nga bwe nkugambye omuntu annyambako nange ndabira ddala nti mutadde ku bunkenke kubanga oli alina famire ye. Ate nange bw'aba ntaddeko kitegeeza nti eyo budget eba nnene. So omuntu eyandibadde nga muzira kisa yandibadde ng'anyamba ku kintu ky'okulya n'ennyumba okusinga kubanga ebyo bye bisinga okutambuza obulamu bw'omuntu wano mu Kampala.